akakiiko ka Parliament akalondola ebitongole bya gavumenti kalagidde yali akulira okulondoola emirimu mu banka enkulu Justin Bagenda okulagana abakola mu banka enkulu okuleeta ebiwandiiko okwatundirwa Global Trust Bank. Mrs. Bagenda, did you deposit your passport with the, as we asked yesterday? Yes, Honorable Chair, and I have an acknowledgement letter. Okay. Ekiragiro kiweereddwa ssentebe w'akakiiko kano Abdul Katundu banoonyereza ku mitendera banka enkulu yayita mu kugala banka omusanvu ezaggalwa mu bukyamu. Buli bw'oggala banka omuwi w'omusolo ateekamu ssente buwumbi na buwumbi obwa ssente. Kakati ffe nga ba representative oba bakiise mu parliament twagala kumanya banka ya Uganda oba government eteeka ssente mmeka mu banka zino eziggalwa. Okusinziira kwa lipooti yawandiikibwa Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti mu mwezi ogw'omunaana yategeeza nga watali mitendera egyagobererwa mu kutunda Global Trust Bank okusinziira ku mateeka agafuga okutunda ebintu oba kiyite purchase of assets and assumption of liabilities. And if they are saying there was no documentation on the process that was taken, you ought to have looked for all those documents to come and lay on the table that this is the process we went through, this is the documentary evidence that shows that we went through a bidding process. Chair, may I explain myself? I'm sorry if I'm not communicating. You're not at all. Onera agamba banka enkulu yagoberera mitendera giyitibwamu oba kiyite procurement process okakasa ebyali byetaagisa baali abateekayo okusaba mu kugula Global Trust Bank. Nti walina okubeerawo bid omuntu ayagala okugula ebbanka eno n'abeera ne offer. Tulabe offer gye yafuna nga Bank of Uganda gye yafuna, tulabe kiki kye babaddamu ne decision bagituukako batya ku muwendo ogwo gwe batundirako banka eyo. Mu kuddamu kwa abakulu mu banka enkulu bagamba nti okutunda kwali kwakwana era nga bali ebiseera ebisinga tebakimanya mu bwangu. Mr. Chairman, I would expect that this would be handled by Mr. Bagenda as the Executive Director supervision. Bagenda ategeeza akakiiko nga bwayiseewo ebbanga ddene bukyanga banka zino zigalwa nga tebeetaaga obudde okwetegereza mu biwandiiko. Mr. Chairman, through the Governor, I am not denying anything. I am saying, just requesting that I be allowed to contact the staff who worked with. It was a team effort. I be allowed to contact the staff whom we worked together and they search the bank. I told you yesterday that when you leave here, go back, have a conversation with your colleagues, look at the query and look for the relevant documents. That is exactly what I said yesterday. Onera ategeeza akakiiko nti okusinziira kunoonyeza kwabwe ku mirimu gya Global Trust Bank munda n'ebweru waayo yali eri mu loosi zokka. Era bakakasizza ng'ekitongole kya KPMG bwe kyakola embalirira yalagibwa banka enkulu ne bazuula nti Global Trust Bank yali tekula ekyaleetedde okugigala. Can you confirm that that's your signature? Yeah, Chair, through the Governor, this is my signature. Okay. Kigambibwa ebiwandiiko kwatulira banka zino byagibwa Justin Bagenda mu banka enkulu nga yambibwako abayambibwe nga bwe yalabibwa ku kamera za banka. We want these documents. Together, working with your predecessor. Mu ngeri emu kkooti ya KCC esomedde abakwatibwa babiri nga ne bakuumi ba banka enkulu okuli Beatrice Kyambadde n'Amoro Charles omusango okulaga gyeri omulimu gwabwe. Bano balabise mu kkooti ez'enjawulo ku kesi okubadde omunoonyereza Patrick Alisuna ne Beatrice Kayinza bamaze mu kaduukulu ennaku mukaaga era ng'emisango baagize nga 14 omwezi ogwokusatu omwaka guno ne 10 omwezi ogwokuna omwaka guno balaga gyeri emirimu gyabwe. Abo ne bayingira n'okufuna mu banka enkulu nga tebakebereddwa bulungi ekyavaako okusomola ebiwandiiko ebiri mu kunoonyezebwako mu kakiiko aka Parliament. Basindikiddwa kwa limanda okutuusa nga mukaaga omwezi guno bwe banaakomezebwa oba beeyimirirwa oba nedda. Obedi Lutale, Rachel Nakasi ne Yusuf Innocent Senfuma be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.